Mu mwaka ogwa 2000 gavumenti ya kuno yatandika ekitongole kya Poverty Alleviation Department mu bufunze ekimanyiddwa nga PAD ekiri wansi w'amaka g'obwa President ng'ekigendererwa kyali kyakujja bannayuganda mu bwavu nga bayita mu bulimi n'obulunzi babe nga basobola okufuna kye balya ate n'okutundako babeeko kye bassa mu nsawo. Mu nteekateeka eno gavumenti egabira abantu ente ennusu bulaaya, embuzi n'embizzi ez'olulyo, endokwa z'emmwanyi, enduli z'ebitooke wamu n'ebirala nga bangi basobodde okukyusa obulamu bwabwe. Olunaku olwaleero tukyaliddeko omuwabuzi wa President ku nsonga z'okugoba obwavu era nga yakulira ekitongole ekya Poverty Alleviation Department nga ye mukyala Joan Kakwenzire ng'atunyumiriza olugendo lwe mu by'obulimi n'obulunzi. Wano mazeewo emyaka 25 wendi wano wenyimiridde. Abaganda banyaniriza mukono n'enfuuka omutuuze ate omutuuze ayagaliza banne era ekyalo kino yagala mbabuulira emirimu gye nkikozeemu to the extent tibanyita MP. Ono tumusanze ku faamu yemanyiddwa nga Atamba ng'esangibwa ku kyalo Mwanyanjiri ekiri mu ggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti ey'e Mukono ng'atulambuza ebintu eby'enjawulo by'akola n'okulaga abantu nti kisobokera ddala okweggya mu bwavu nga bayita mu bulimi n'obulunzi. Mukyala Kakwenzire agamba nti yatandika enkola eya 1 acre model gye yaguza President Museveni n'oluvannyuma ne yeeyubula okufuuka 4 acre model nga naye yatandikira kuyiika emu okulima n'okulunda n'agenda ng'alanda. Bagenda kulimira ku 1 acre gye nsobola era bannange njagala abantu bajjukire mu ggwanga lino nti 1 acre model was my idea nenjitunda ne bakikwata. Funa omulenzi omuto bamuyita Ntege yali akola ku faamu ya Kiseka. Yes. Kati Samson Kiseka farming bwe yagaana omwana oyo namufuna I don't know akyali nange najja nangamba Samson Kiseka yabikolanga bwati sijja kugamba nti byali byange kati wena naaso manyi zitwala emyaka ebiri okukula tujja kuba tulimiramu vegetables tulimemu cabbage tulimemu carrot tutekemu ebijanjaalo fresh by'emishingiriro this from Kisoro that grow like this. Aha. Yes. Twetoloza obutooke ku bbali ya 1 acre tulage ensi temuwaneeko ofuna. Atulambuza ebintu eby'enjawulo okuli ensuku, ebiyumba by'embizzi, ebiraalo by'ente wamu n'ebirala nga mu kiseera kino bino abikolera kuyiikaana. Agamba nti embizzi yazitandika emyaka 25 egiyise era ng'atulaze byaziriisa ne bisobola okumuwa amagoba ng'agamba nti embizzi nnyangu okulunda kuba ky'olyako nazo kye zirya era nga kikulu nnyo okuba n'ettaka bw'oba ng'oli wa kulunda. Nge nazitandika mu 2005 sizitanga zinkoledde endunda mbizi abantu baseka nti omuntu embizi ozirunda otya from 2005 paka kati kaliyandula gemba ntambula noga embizi zange sigikyalira nga sirina ki kyenzitwalira nazo nezisanyuka okulaba kundaba zange ziri wano zijja wano kulambula oba zirabirira aziwadde emmere. Bwe gutuuka ku kulima agamba nti yeyambisa amazzi agasundibwa n'amaanyi g'enjuba okuva mu ddaamu gye yasima ng'ebyuma byakozesa okugasunda yabifuna okuva mu nteekateeka ya gavumenti eya Water for Production era nga annyonnyodde engeri y'enteekateeka eno omuntu gy'asobola okugiganyulwamu. Gavumenti yampa amazzi gano kubanga byonna ebisaanyizo nali mbirina. Competed for that program. You must have a sustainable water source. 1. Agatakama. Agatakalira. Olina okuba nti olina kyogenda ku irrigatinga. Olina okuba nti olina presence ku farm. Omuntu akulira project ebyogerako ya PAD. Kati na qualifyinga. Talemye kwogera ku kusoomoozebwa kwa Sanga omuli n'abaana abanoonya scrap abatema pipe ze zitambuza amazzi mu nnimiro. Abaana bujja bunoonya scrap ne butema w'emitwe. Olaba eyo sprinkler omwana ne butema w'emitwe nga bunoonya ki scrap.
obwana ne tubukwata naye nga bamaze kugira ki kubitema. First court hearing nagamba mubate tebamanyi ne kye bakola. Aba scrap bandibuuziza, why are you bringing these valuable things? Kubanga omwana azuukuka nga anoonya mani hungry. Abaana babibba baali bava mu Eastern tebaali baawano. Tujja kuba tukwongerayo n'omukyala Joan Kakwenzire ng'akusomesa ku nnunda y'ente z'amagoba nga tukusaba weekuumire ku mawulire gaffe agaleero. Ya mukyala Joan Kakwenzire okuyambako mu kufukirira, okuyambako mu kunywesa ensolo. Kati amazzi gano gasundibwa amaanyi g'enjuba. Nga bolaba zino solar panels ziringa Professor Solomon Mwesige gye yateeke kale mu Arengani mu district eri e Kotido, nazo ziri bweziti lwakuba nti zo zisingako ku zino, naye nga zino zipampinga amazzi okugambusa waggulu mu tanks, ate by gravity ne gaba nga ate gakomawo ne gafukirira ennimiro zonna ensuku, ate n'okuba nga supplyinga mu nsolo ez'enjawulo. Tuba tusinga okwessaamu mu bwongo bwaffe tubeere n'ettaka. However little it is, it will bring value to you. Tukomye adine ettaka aleme kulitunda, akakatono kolina osobola okukakozesa ate n'okafunamu ekinene. Nzaneeti Namatovu ku lwa KSTV agaleero.